Waliwo omuntu ambuuzizza nti Uganda Tulagi owuliza ku Dr. Kizza Besigye biki ebifo bya Dr. Kizza Besigye. Kasooka okulamusaako gwe wenna gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo. Mu butakulwisa ebya Dr. Kizza Besigye byo bikyali biwanvuwanvu era bwe tuli essaawa eno teri amanyi Dr. Kizza Besigye ali ku ki, kubanga ennaku z'omwezi zabadde 11 yabadde alina okulabikako mu kkooti wali ku Buganda Road, naye munnange omulamuzi Nankya yabaddeyo, naye Dr. Kizza Besigye teyaleeteddwa okuleka okubeera nti no munnange yo ebbaluwa yaleeteddwa era nga eva eri abakulira amakomera nga balaga nti Dr. Kizza Besigye yagiwandiise era n'ategeeza nti teyeewulira bulungi, bw'atyo yabadde tasobola kubeera nga alabikako mu kkooti. So while you are deliberating about the whereabouts of Dr. Kizza Besigye, I have just received communications from Uganda prisons, and their communication is to the essence that Dr. Kizza Besigye himself declined to attend court. There's a letter attached from him, and it says it's to inform you that I'm currently indisposed and unable to attend court today. Yours sincerely, signed by Dr. Kizza Besigye. So from what I'm getting from this is that he himself declined to attend court. So the only thing I can do now is grant the adjournment and issue a production warrant for him to appear the next day. Omulamuzi bw'atyo nga amaze okubeera nga ategeeza enjuyi zombi, oluwolereza Kizza Besigye n'oludda oluwaabi olwa gavumenti ku misango gy'aliko egy'okukuma mu bantu b'omuliro. Mujjukira 2022 Dr. Kizza Besigye ne Samuel Lubega Mukaaku bwe batyo be baakwatibwa nga omusango babavunana okubeera nti baali bageza kukuma mu bantu omuliro. Mujjukire mu biseera ebikwekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu eyali yeekanamye. Kale omulamuzi atubuulidde, naye ekibuuzo kiri nti newankubadde agambye nti ayinza okubeera nga awa protection warrant okubeera nga bamuleeta mu buli ngeri yonna, naye ng'omuntu yeebuuza nti ate Dr. Kizza Besigye lwaki tebamukkiriza kubeera nga alaba balooya be, nti omulwadde waakiri omuntu omu yali badde agendayo, kubanga bwe weetegereza ku kkooti Winnie Byanyima waali nti yali badde yagamba nti yanze ngenzeeyo ne mmulabako, naye ate balooya be tebabakkiriza kubeera nga bagendayo. This is serious. It's quite worrying. We are greatly concerned about his health now. To be indisposed to the extent of failing to make it to court is such a serious matter. And nowhere in the letter the prisons authorities have indicated that they are taking him to any medical facility. And we want to emphasize this, a medical facility of his choice. So this is a serious matter which is of great concern to us. Mu bbaluwa ewandiikiddwa egambibwa okuba nti Dr. Kizza Besigye yagiwandiise lukwagagamba temuliimu oba kulaga kwonna nti bagenda kuba bamuwa obujjanjabi na kifo ki gye bagenda okubeera nga bamujjanjabira, ate era nga newankubadde nga kiyinza kuba bwe kityo era obujjanjabi ye kennyini alina okuba nga asalawo obujjanjabi kika ki nabaani abalina okubeera nga bamujjanjaba. Kale Lukwago bw'atyo yategeezezza nti babadde bakubeera nti no bagendayo basembulinge nga balooya bonna eri abakulira amakomera, era nga babadde bakuwandiika bbaluwa, bafuna ebbaluwa okusobola okuba nga basobozesa okubeera nga abamakomera bagonda babakkiriza okubeera nga balaba Dr. Kizza Besigye. Ekintu n'okutuusa kati kimmanyi ekyagaanye, kubanga yagamba nti wateka okuba waliwo ekintu ekikyamu kye batabagamba kye batayogera oba oliawo ekyatuuka ku Dr. Kizza Besigye. There's something the prisons authorities is not telling us, and it's the reason now we want to make it formal. We are going to write to the Commissioner General of Prisons today, indicating to him that tomorrow by midday, all of us, the lawyers, will have to assemble there and see if we can access him, do our due diligence as the magistrate suggested, and establish the state of affairs regarding his health. Bannamawulire
nabo tabuddwa ku kiki ekituufu ekyokuripootinga embeera Besigye gyalimu. Okuleka ekifaananyi munnange ekyalabikira mu mawulire ekyalaga Dr. Kizza Besigye ng'ali mu mbeera mbi nnyo, yonna akogganye. Naye amawulire agavaayo twasooka ne tukitegeera nti ali ku hunger strike, nti aganye okulya emmere. Ebyo ne tubitegeera. Era nga ab'amakomera baatuuka n'okubeera nga bagamba nti ali eyo aba talya ajja kufa. Kakati awo ne tuba nga tetumanyi ekituufu kiki. Mixed signals coming from Luzira. Now the letter is indicating he is indisposed. That is the communication coming. Media reports are to the effect that he is on a hunger strike. So we are left at a loss. This is what we are saying. This is the explanation we are giving, that actually we are in a dilemma as to what is happening and what to do next in regards to his incarceration, because we have done everything. What is happening? This is the question we are also posing, because the reports we are getting are quite confusing. Jukira nti Dr. Kizza Besigye abadde kyajja akomewo okuva mu ggwanga erya Amerika n'amawanga amalala, era nga kigambibwa okuba nti yali agenze kubeera ng'afuna obujjanjabi obw'ekikugu. Kale ekyo ne kitegeeza nti already abadde mukosefukosefu. Naye nga twalaba wano Ssegirinnya ng'amaze okufa, gavumenti teyakiruma namu, era awatali nsonyi baasindika Balamu n'ajja ne yeetonda mu Parliament ku lwa gavumenti. Ate ne batakoma okwo ne bongera okubeera nga balaga nti bo baagala bwagazi showbiz, ne batuuka okugenda okuyingira okuziika batalo drama atagambika. Kati ekiraga nti gavumenti terumwa nti omuntu bw'aba afudde kati nga Dr. Kizza Besigye nti balumwe, kubanga bajja kuba ndowooza obanga owoolyawo oyo naye abamuwonye, kuba abaabwe nabo bafa. Bajja kugamba baluke eki bo tebaafa, boolanya bo tebaafa. Kati abodde oluvuganya kitegeeza nti babeera balina okulwana obwezizengerere, kubanga nti singa Dr. Kizza Besigye afiira wano nga Ssegirinnya bwe yali, oyinza okwesanga nga ate era abantu bonna balaga nti bafaayo nnyo newankubadde nga omuntu yaba amaze okugenda batakyadda. Kati Ssegirinnya yagenda, gavumenti yamulera bwetyo, obulwadde ne busajjuka. Kyensuubira okuba nti baali bamaze okubala bo nti singa mumukuumira awo bwe muti ebbanga bwe liti ne bw'anaasaddeeka enjiibwa tagenda kuwona. Kati Dr. Kizza Besigye waliwo abalinze okutusaddaasa enjiibwa. Kubajjukira bwe tuba twogera ku katwa, Ssegirinnya kennyini yayogera n'agamba nti baamuwa obutwa, ate nga tuwulira nti waliwo empiso ez'obutwa bwe bakuba abantu, obutwa bwemutawaana ennyo. Kuditi nti omuntu bamukwatireyo n'amala okuyeba, oluvannyuma ne bamuleka agende mu bantu, naye nga nabo bennyini babeera bakimanyi nti tagenda kuwona.